yes, mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli. Amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, number one rich boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti osubscribinga, webale kuba nti ever obeera wano gwatandaba kusubscribinga kyali wange kugamba nti olinze eki subscribinga tusobole okuba nti tutambula ffenna olunaku lwaleero nkuleetedde mutabani wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Solomon Kampala. Mpola osobola okuba nti omanya ki Solomon Kampala olunaku lwaleero avuddeyo n'atulaga girlfriend, avuddeyo n'alaga bazadde be girlfriend we era nga gibadde mizira, gibadde kubadde kusanyuka wali emagere nga mwana mulenzi alaga mukyala we oba girlfriend we gwasinga okuba nti ayagala mu bulamu bw'ensi eno. Genda kusaba ekintu kimu blood wange, genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tutambule ffenna mpola subscribinga tusobola okuba nti tugenda ffenna mu maaso. Yes, olunaku lwaleero mutabanyi wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Solomon Kampala myaka 15, myaka 14-15 gyokka egy'obukulu. Omusajja mukulu ono asobodde okuba nti akola ebyafaayo, wasobodde okuba nti agenda ewa kitaawe n'aba nti abaako byamugamba. Omuvubuka ono yesitudde mpola bulambalamba n'agamba nti ebyokwekweka mbikooye, ke kaseera okuba nti nange nfuuka omusajja owaddala kubanga ate ne bwe naabikweka nga mbikola tekijja kukola makulu wabula okubikolera ddala nga ne bazadde bange bakimanyi nti mbikola n'omuntu omutuufu. Onsuubira kyekisinga okuba nti kyekikulu. Myaka 15 omusajja mukulu amanyikiddwa nga myaka 14, yes, omusajja mukulu amanyikiddwa nga Solomon Kampala avuddeyo mpola bulambalamba n'alumba bazadde be n'abaako kye yeekolera. Omusajja ono omuvubuka ono avuddeyo bambi napozinga ne ka girlfriend ke, avuddeyo n'agamba taata we ne mama we n'abagamba nti mami ne taata, nze ndi mwana muto nkimanyi sikirizibwa kuba nti nina mukyala, naye ate n'okubeera omusiyazi kibi, ke kaseera okuba nti nvaayo mbalaga kikye ndowooza nti kye kituufu. Olunaku lwaleero mu bangi bonna bendaba ku ssomero eyo gye ntambulira abanimbalimba mbu nze muvubuka kyasinza okubeera omulungi mu nsi muno, simanyi nze akyasinza okubeera ow'ettabu, simanya biki bonna abanimba mbalabira bbali. Nina mukwano gwange wuuno ngenda mukuba nti mbamuleetera mukwano gwange ono omuwala mwagala nnyo ebyaddala era nga omwana ono mukwano gwange ono twamulaba ne Thiel Alpha Sali era nga Sali yangamba nti mulungi nga muwala mutuufu, ne tumwetegereza mpola ne tusalawo kuba nti tumusembeza mpola. Yes, bw'otunulira omuwala ono muwala wakatakitake muwala mulungi era nga muvuka wa Bobi Wine yavuddeyo n'agamba kitaawe nti baali ne mutabanyi wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Alpha Theory Salingo ono Bola bagenda mu maaso n'okuba nti balaba omuwala omulungi, omuwala omulungi naye yagenda mu maaso n'okuba nti alaba abavubuka abalungi wabula tiyalaba Alpha Sali, yagenda mu maaso n'okuba nti agenda ewa Solomon Kampala Kyagulanyi era nga Solomon Kampala Kyagulanyi bwe yalaba kyali ono omuwala ono yasala okuba nti amusembeza. Mutabanyi wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Alpha Theory Sali n'atandika okuba nti amuteekamu sudi n'amugamba nti ekyana kirungi tulina okuba nti kifuuka kitaano kyaffe n'okuba nti oba oliawo tukikuba empeta mpola. Solomon yasalawo okuba nti asirika n'okuba nti yetegereza omwana ono mpaka olunaku lwaleero lwasazeho okuba nti amukwata n'amulaga bakadde be, naffe aba social media kugatta ne bannamawulire okutandika okuba nti tukimanya nti omwana yes afunye mwana munne. Bangi abali ku family eziri awo ezitandise okuba nti zicriticizing nga bagamba nti mutabanyi wa Bobi Wine muto nnyo atandise okulaga obuyaye ku myaka emito, nti emyaka gino tegisobola kubeera na girlfriend, nti kiba kikyamu. Justin Bieber yafuna girlfriend we ku myaka 12. Yes, ebuzungu bwogende Bulaaya abaana ku myaka simanya 10 simanya 8 simanya 7 abaana babeera ne ba girlfriend ne ba boyfriend. Solomon Kampala myaka 15 nsuubira nti yes ffenna tukimanyi nti omwana buli lwatuuka mu P7 batandika okubaako nebibakola mpola tukikiriza oba tukigaane, abaana bwe batuuka mu myaka egyo batandika okubaako nebyekolera wabula
ati batikyamu nnyo omwana okutandika okukola ebintu mu nkukutu kyo bulaba naffe bwe twali tukula abazadde baffe batugambanga bw'obaako nekyokola njagala okikolera ewaka era nga twasobola okuba nti tuwalanga bagirlfriend baffe ewaka nga bamama baffe babamanyi bulungi nnyo bamanyi ne mu famire gye bavaamu era abaana baffe raffe we twakulira twasobola okuba nti tuli safe ne bakazi baffe ngaba bagirlfriend baffe basobola okuba nti bali safe kubanga ate bafunanga buzibu bwonna kuba nti bakolako ebintu byonna mpola mpola nkugambye omukutu guli gumu gwa Uganda mukamuli bampita ntambi kimusolo Rich Boy Maxudi Junior ngenda kusaba ekintu kimu kwatana bakuba nti okikola subscribing atambule mu maaso music updates mpola mpola then tukomeo yes music updates ngenda kusaba blood wange ogende ku YouTube kunononya kayimba ka Palaso bakayita nalonda nemala agenda obere nti okanonyako omuganda wange osobola okuba nti owuliriza sound w'abafirika omulungi akayimba ka Afrobeat kayimba ka mukwano kayimba nno kaddala yamugamba ayagala kutwala obudde asobole okuba nti amwetegereza asobole okuba nti amuwa obulamu bwe bwonna mpola mpola. Solomon Kampala yagambye omuwala ebigambo bino yamugambye the way you move your body like Shakira njagala twesaleko mu mazina mpola mpola oli muwala mulungi mubala tavu gwe wamalayo teri akumala baby you are one in a million yamugambye ekigambo kino I want to take my time yes I want to take my time to know you njagala ntwala obudde bwange okumanya nsobole okuba nti nkwetegereza I will spend the rest of my life with you ngenda kuba nti mala obulamu bwange bwonna erijoli byona joli njagala omanye nti ebigambo bino byenkugamba biva ku ntobo y'omutima gwange era nga nekubye netatuyo omanye nti nkwagala nnyo kabyebe nkutadde ku profile picture yange osobole okuba nti omanya nti nkwagalira ebyaddala even on my profile picture you're the one rocking nkwagala nnyo byebe kyovulaba bino byonna mbikola yes avuddeyo natandika okuba nti amuwaana nti muwala mulungi ddala teriyo mulala gwe kugwe nalonda nemala era nga omukwano gwange eri gwe tegusobola kuba nti gugwawo mpola mpola yes avuddeyo namugamba nti obulungi bwalina buli musula ne ku kabenje the way you move your waist like Shakira njagala twesaleko mu mazina gwe wamalayo teri akugoba baby you are one in a million I want to spend the rest of my life with you mpola mpola era nkwagala watali kwejjusa kavubuka kano ka Solomon kakwana bannange akavuddeyo ne kagamba omwana anti yes even on my profile picture gwe aliko nkwagala nnyo byebe ngenda kubeera nawe ebbanga lyonna era mpola mpola ngenda kuwa omutima gwange osobole okuba nti ogurockinga mpola mpola. Solomon Kampala mutabanyi wa Bobi Wine nabwe kityo avuddemu endasi navaayo n'aba nti atulaga girlfriend mpola mpola girlfriend ono yasobodde okuba nti amutwalako newabazadde bokuba nti bamulaba agamba nti girlfriend we bamukwana ne mutabanyi wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Alpha Theory Sali era nga Alpha yasobola okuba nti amugamba nti kawala katabu kawala kalungi ate kalina buzibu tusobola okuba nti tugenda nako mu maaso era nga bano nno batandika okuba nti bakukuta mpola mpola n'okuba nti oba oliawo bamiitinga amukuba nti bamiitinga basobola okuba nti bino ebyokumiitingira ebbali babikoowa kwe kusalawo musajja mukulu amanyikiddwa nga Solomon Kampala making it official yavuddeyo n'alaga bazadde be n'atulaga girlfriend n'agamba nti ono asinga mu bangi era nga yono gwe nsobola okuba nti mbeera naye beautiful like Michelle Obama mpola mpola yamufunye agamba nti ani oyo yenze Solomon Kampala kikyate nafunye baby mboko fire katala alinga nakawunde we yaviira ekiboga mpola mpola nga tali virgin n'amaaso ge go mpola mpola maso glory maso malungi yes Solomon Kampala gwe yafunye omukutu guli gumu gwa Uganda mukamoli bampita Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula nange eva webale kuba nti osubscribing webale kuba nti onvimbiramu webale kuba nti ofuula nambemu webale kuba nti onteeka ku mwanjo nogamba tugenda tambula fenna mpola mpola wano palapa seno twamugoba tukuleetera information gyosinga okuba nti
weetaaga era n'okuba nti omanya kubanga ate tutakuwa bintu bya tabu ani anabikuwa twasala okuba ntumira lo tukutuuseeko buli kimu kyoyagala era nga ngenda kusaba ekintu kimu kyokka blood wange wekomire wano kubanga ffe abasinga agenda mu maaso nokuba nti osubscribinga agenda mu maaso nokuba nti otufollowingako ku bikulu gyaffe gyenjawulo especially gya social media olwokuba nti otufuna mpolampola uganda mukamuli ku Facebook gyeri ntambi jimiso ku Facebook gyendi ku Twitter nkosa jimiso 16 nataka ku Instagram nkosa ntambi jimiso 5 bye bye for now see you when you see me